Kuva omukulembeze eggwanga bwe yateekawo omuggalo omwaka ogwaggwa abasooka okukosebwa basomesa na gw'obwannannyini nga n'okutuusa leero embeera ekyabanyiga. Tuwubyeko olubu lw'ebigere mu disitulikiti y'e Nakaseke ne twogerako ne Suubi Prudence nga mukulu wa ssomero ery'obwannannyini mu ggombolola y'Ekikamulo atubuulidde nti ye byamusobera dda kubanga abasomesa bonna be yali akulembera omuggalo gw'abakwatira mu ssomero nga yabalabirira mu buli kimu, ekintu kyagamba nti kikalubye ebitagambika. Banga bagezaako okusetulinga abaana bagezaako okumaatiri baddamu ne bakola ki ne baggalawo. Kati nembeera nga nyinawo abantu basatu be baliwo naye nga tetulina ngeri gye tubagabirira, bagamba tewali ngeri yakwerabirira nga ki nti no oba tulina kino oba tulina kino kubanga tewali grants. Jjukira private schools eziyingirawo zezikola. Ono agamba nti ekyamazima singa gavumenti tevaayo mu bwangu okubataasa ekizimba kyalisamba eddagala kubanga embeera ebanyinze. Tikubidde gavumenti omulanga mu mbeera efaanananga bw'eti batuyambeko aba private schools. Abasomesa bali desperate bambi tebalina kyakukola kubanga ssente eziyingira zebakola kizebakolerera. Bw'oba otudde omwezi mulamba tokola ki tofuna ssente. You don't get paid for work you have not done. Ye Katali Samuel ow'Emagoma era nga eno ggombolola y'Ekikamulo gavumenti agiwadde amagezi mu kiseera kino okuva ku by'okuwa abantu ensimbi enkalu wabula esale emisolo gy'ebintu ebikozesebwa awaka olwo emiwendo gyabyo gikke nga buli omu asobola okubyetuusaako. Nsaba gavumenti oba ne paalamenti etuule eteese nti bwe biba nga kisoboka bajjewo omusolo ku bintu. Sabbuuni abadde agula 4,000 tutandike omugula 2,000, sukaali abadde agula 3,500 tumugule 1,500. Kituyamba okulaba nga twetuusaako ebintu byaffe. Singa banajjako emisolo ku bintu naffe tujja kuba twesiimye nga tukozesa akasente katono. Bano si be bokka abadaaga e Nakaseke wabula n'ebiti by'abantu ebirala omuli ababoodaboda, abakadde abaliko obulemu n'abalala bangi bali mu kudaaga. Mu mbeera eno omubaka wa Nakaseke Central Alan Mayanja Ssebunya asitukiddemu n'abawa akawunga bagire nga balyako nga bwe balinda ebya gavumenti. Kyokka ono abatuuze abafunye obuwunga bamutabukidde ne bamuzingako nga bamulemesa okubalekawo nga bagenda okufa enjala wabula oluvannyuma bamulese agende naye ne bamutuma ewa Ssaabaminisita Nabbanja Rubina nabo abalowoozeeko kubanga embeera mbi. Ababaka buli kaseera babeera nga babula kwetika byaffe. Baagala tujja ate ne Nabbanja mugambe kolona tali mu kibuga. Kolona alina kukyala tuyina. Omubaka Alan Mayanja ategeezezza nti kino kye bakola mu kiseera kino si buvunaanyizibwa bwabwe oba buvunaanyizibwa bw'ababaka wabula obwa gavumenti nti kyokka babadde tebayinza kuleka bantu kufa olwa gavumenti obutafaayo. Leero ng'ababaka bangi bakikola naye mu bitundu byabwe n'abakulembeze ab'enjawulo. Bwewaawo nga si buvunaanyizibwa bwaffe oba buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Naye olwaleero tugamba nti okuwaayo akatono kusinga okusaasira okungi. Ono agambye nti kyamazima abantu b'omu byalo nabo beetaaga okufiirwako era basabye gavumenti okubeerayo ekisa eri abakadde abayambibwanga abavubuka ate nga kati abavubuka tebakyakola era bano ne basaba gavumenti baweebwe akasente kaabwe konna omulundi gumu mu kiseera kino baleme ate okufa enjala. Sarah Nakandi, Rafat Musoke, STV Select ey'enjawulo.